olwaliro tugenda kuba tutunulira ekirooto eky'okukima amazzi. Bw'oloota nga okima amazzi, ekirooto kino kitegeeza ki mu ngeri enjawulo mw'oba okirooteddemu. Kyetugenda kuba tutunulira olunaku olwaliro. Mukama twagala okwebaza olwakadde kano k'otuwadde, tukola Omwoyo Mutukuvu jangu otukulembere nga ngenda obanjigiriza ku birooto bino. Jangu gwe abayigiriza mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mikwano ekirooto kino kiri so common mu baana ba Katonda. Kye kimu ku birooto Mukama byakwesa okulaga spiritual status yo nga bayimiridde. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So olwali tugenda kuba nga tukitunulira ekirooto kino. Bwe mbanga nina weesekoonyeeko osobola okutera mu comment section. Tujja kuba nga twongera okuba nga tukola ki? Twongera okwekkaanya ku kirooto kino. Nekisookera ddala osobola okuloota nga ogenze okuba nga osena amazzi mu luzzi n'otasobola kuba nga ogasena, n'olemererwa okuba nga osena amazzi mu luzzi. Ogenze mu luzzi okusena amazzi naye n'okola ki? N'olemererwa. Ekirooto ekyo kitegeeza ki mukwano gwange? Kisinziira oba nga tewaliwo kikuziyiziza, tewaliwo kibadde kikugoba, wabula nga olaba amazzi gali wala, just olemereddwa bulemererwa kusena, oba oluusi tolina maanyi. Mukwano gwange Mukama bakulaga weetaaga okuba nga oyongera ebuziba, weetaaga okuba nga oyongera okusuulako ebuziba, okuba nga onoonya Omwoyo Mutukuvu. Amazzi ebiseera ebisinga mu kirooto gakiikirira Omwoyo wa Mukama, Omwoyo Mutukuvu. Naddala nga ogenda kusena amazzi oba nga osenye amazzi, ebiseera ebisinga gakiikirira Omwoyo Omutukuvu. Kamasomero wano nyero mu Isaaya sura 12 olunyiriri olwokusatu. Bayibuli egamba mulisenanga n'essanyu amazzi okuva mu nzizi ez'obulokozi. Mulisenanga n'essanyu amazzi okuva mu nzizi ez'obulokozi. Isaaya 12 olunyiriri olwokusatu. Emirundi mingi nnyo Bayibuli ng'eyogera ku mazzi. Bw'ogenda mu Yokaana essula 4 olunyiriri olw'ekkumi, waliwo omukazi yali ali ku luzzi, Yesu n'amusaba ku mazzi okunywa. Naye omukazi ono agezaako okuba nga annyonnyola Yesu nti tebakkirizibwa kubanga bo bakyalinga bagaba amazzi n'abantu ba Isirayiri kubanga munayi bo banagwanga biki. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Yesu n'amugamba singa omanyi nti nsobola okuba nga nkuwa amazzi n'otaddamu kubeera muyonta. Omukazi n'agamba give me that living water. So amazzi ag'obulamu ye Mwoyo Omutukuvu. Amazzi ag'obulamu ye Mwoyo Omutukuvu, ate Omwoyo Omutukuvu Yesu yamugaba. Yesu yatugamba nti agenda tusindikira Omwoyo Omutukuvu. So ekijja kugendayo nnyo bw'osoma n'ekitabo ky'okubikkulirwa essula ya 22 nyiri olusooka. Wagamba nti awo malayika anandaga omugga gw'amazzi ag'obulamu gumasamasa ng'endabirwamu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Malayika namulaga omugga gw'amazzi ag'obulamu ogumasamasa ng'endabirwamu. Bw'obukawo n'ogenda ku lunyiriri olw'17 mu kubikkulirwa essula ya 22 n'ogenda ku lunyiriri olw'17, Mukama Katonda ng'atuyita nti ffenna abalina ennyonta tujje tuba nga tusena ku ki? Tube nga tunywa ku mazzi ago ag'obulamu. So osobola okuloota nga ogenza okukima amazzi, bw'oba nga osobodde okugaggyayo olaba ng'osenye amazzi go, manya mukwano gwange Mukama bakulaga bw'oba oyimiridde mu nsi ey'omwoyo. Sometimes oyinza okuba nga oli mu kusaba n'okusiba n'oloota ng'osenye ebidomola eby'amazzi nga weetisse ku mutwe ng'ogenda ng'ojjuza. Manya mukwano gwange Mukama bakulaga nti okusaba n'okusiba kw'obaddemu mukwano gwange ojjuza Omwoyo Omutukuvu. Of course buli wobeera ng'ojjuza Omwoyo Omutukuvu oba ojjuza n'amafuta. Ewatali Mwoyo Omutukuvu tewali mafuta. Most of the times ekyoto kino eky'amazzi kitambulirako ennyo amafuta, tuyita anointing. Abamu oloota nga ogenza okukima amazzi and you successfully draw the water from the well, naye ne weesanga ng'oluusi amazzi go gakoze eki? Gayiise. Ogenza okukima amazzi naye n'omala okuba ng'osena amazzi go bulungi n'ogeetikka, oluusi nosanga amazzi go gakoze eki? Gayiise. Ekirooto kye kiba kiraga kuyiwa amafuta mukwano gwange. Ebiseera ebisinga olina okuddayo n'okebera mu lunaku olwo olwabaddewo emabega ki kye wakoze. Oluusi wayinza okuba nga waliwo embeera, oluusi wayombye n'abantu, oluusi olina gwe wanyiigidde, osanga Mukama Katonda akuwoninga nti ogenda kuba ng'oyiwa amafuta. Oluusi waliwo emboozi ze weetabyemu, oluusi olina bye walabye ekiraga nti mukwano gwange oyiwa amafuta. Oluusi oyinza okuba ng'oli mu kusaba na kusiiba n'otta ekirooto ekifaanako bwe kityo mukwano gwange amazzi gayiise. Manya mukwano gwange nti mukwano gwange oluzinga
omwoyo omutukuvu oluzinga ekisa kya Katonda oluzinga amafuta go gayiika. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Veso y'omwotwalira amafuta manya mukwano gwange erinkinga yiika nga ate veso yeggwe. Ebidomola byolaba byeweetisse obeera yeggwe. Okay? Eyo veso gyolaba gyotaddemu amazzi oba pipa oba ki obeera yeggwe. Mukama gwe gwaba ayogerako. So bwebanga veso erimu ebituli kyentegeeza mu kuŋŋaanyiza amazzi go manya mukwano gwe Mukama baakulaga nti gayiika. Wabeerawo areas mu bulamu bwe zeetaaga okubanga weekolamu omulimu okubaako ekyokola okulaba ng'otereeza ebintu amafuta go galema okubeera nga gakola kigayiika. Ne bw'osanga omuntu n'akuyiisa amazzi go oba ng'omutegedde Mukama Katonda bakuwoniga ku muntu oyo okubanga mukwano gwange akweetera okuba ng'oyiwa amafuta buli kaseera. Sometimes osobola okugenda ku luzzi mu kirooto n'olaba nga weetisse naye ng'ekidomola kya kitundu. Oluusi obadde mu kusaba n'okusiiba naye oluusi ogenda ova ku luzzi mukwano gwe ng'ekidomola kya kitundu. Mukama Katonda baakulaga nti mbutuufu tojjuziddwa bulungi, weetaaga okuba nga ogusimbako era ebuziba, weetaaga okuba nga oyongeramu amaanyi. Oluusi oli mu nnakwana okutambulako ennaku 10 na ziizo osanga ebidomola weetisse bya bitundu oba oluusi n'okusaana okugenda kuggwako naye ng'ebidomola weetisse kya kitundu. Mukama baakulaga nti kituufu kintu olina gw'osenyeeyo naye obadde olina okuba nga ojjuzibwa oba tojjuziddwa bulungi. In other words weetaaga okuba nga ojjuzibwa omwoyo omutukuvu. Ayi mukwano, omwoyo omutukuvu atambulira wamu n'amafuta. Omwoyo omutukuvu atambulira wamu n'amafuta. Bw'obanga amazzi go gayiise just nga gwa gayiye manya mukwano gwange nga bwe nagambye nti wabeerawo ekiba kikola ki ekiba kiyiwa amafuta go. Bw'obanga obadde weetisse ebidomola byo oba mu ngeri yonna gy'obadde otwalamu amazzi go n'osanga ebikuziyiza mu kkubo gamba ng'ente, kapa oba omuntu eyafa manya mukwano gwe Mukama Katonda gwakulaga nti waliwo hindrance, waliwo ebikuziyiza okuba nga oyingira ebuziba, ebikuziyiza okuba nga okoma ku mafuta g'olina okuba nga okomako. Mukama yeebazibwe. Ayi mukwano, ensi ey'omwoyo ya ddala, ensi ey'omwoyo ya ddala ate waliyo ebiziyiza bingi nnyo. Kati ffe ng'abaana ba Katonda kitugwanidde okuba nga tubeera so careful okutegeera kye tulina okuba nga tukola ki nga tukola. So okuloota ng'olaba ojjuzza nga oba oluusi ogenze kutapa okusena amazzi, oluusi olina baketi, oluusi olina kidomola naye n'osena ne kijjula ne gatandika okuba nga gakola ki gayiika. Ekyo tekifaanagana mukwano gwange. Ojjuzza naye n'olaba nga gajjudde n'okuyiika nga gakola ki gayiika. Sigamba nti ekidomola kiriko ekituli oba baketi eriko ekituli oba kyonna kye weetikkiddemu kiriko ekituli naye ng'olaba nti taapu eyiwa n'amazzi ne gakola ki ne gayiika. Mukwano gwange kitegeeza overflow. Dawudi yagamba nti asiize amafuta ku mutwe gwange ekikompe kyange ekikola ki kiyiwa. Naw bw'oloota nga olaba oyambako abantu abalala okuba nga basena amazzi, mukwano gwange Mukama baakulaga nti ogenda kuba nga okozesebwa okuyambako abantu abalala okuba nga bajjuzibwa omwoyo, okuyambako abantu abalala ku bintu bino ebyaki eby'omwoyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Yes, Mukama Katonda ffe bennyini ffe baakozesa okuba nga twasisitingako bannaffe mu mubiri gumu ogwa Kristo. Ffenna tuli mu mubiri gumu ogwa Kristo, Mukama ffe baakozesa. Nawe osobola okuloota nga ate gwe kennyini olaba nga gwe bayamba okuba nga osena amazzi kuva mu luzzi oba unaabugasena oba ku taapu. Omuntu oba nga omutegedde Mukama Katonda oluusi sometimes bakutadde wansi w'omuntu oyo okuba nga akuyambako. Oluusi ayinza okubeera musumba Mukama nga kudirectingako oba buweereza ng'akudirectingayo okuba nga Mukama Katonda agenda kuba nga alina omulimu gw'akukolamu mu nsi ey'omwoyo okuba nga akujjuza omwoyo we. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So bw'oloota ng'oyamba omuntu bw'oba nga omutegedde mukwano gwange manya omuntu oyo Mukama Katonda amutadde mu mikono gyo okuba nga oyimirira naye. Naye ng'amazzi ebiseera ebisinga gakiikirira obulamu obw'omwoyo, gakiikirira okulongoosebwa mu mbeera efaanana bw'eti kati ng'emigga ng'osena amazzi gasobola okukiikirira obuwanguzi, emikisa gya Katonda, obugabirizi, obutuukirivu, kituyita righteousness ne purification kuba kutuyita okutukuzibwa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So ki ekikutukako ng'oli mu kyoto kino? Obadde olemereddwa okukima amazzi? Manya mukwano gwange sometimes kiyinza okubeera nga spiritual laziness, nakyogeddeko waggulu awo. Ki ekikulemesa kuba ng'osena amazzi? Naw bino byonna byenjogerako these are basics. Ekintu kyo kiyinza obutafaanana nga bino byonna byenjogeddeko naye at least olina okuba ng'otegeera nti kino kikiikirira kino n'oba ng'osobola okuba nga mukwano gwange at least ogattagatta n'otegeera omwoyo omutukuvu kyakola ki kyayogera naawe n'olema okuba ng'okola ki
oyitwako. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Osobola okugenda okuba ng'osena amazzi mu luzzi n'olaba ng'oluzzi ekituufu kiri nti teruleeta bulungi mazzi, ng'otuzzi tujja lutono, oluusi n'oteekayo ekidomola naye nga tujja lutono. Manya mukwano gwange wabeerayo ekiba kihindaliza mu mazzi ago kubanga gajja, wabeera ekiba kihindaliza omwoyo mutukuvu okubanga ajuzibwa mu bulamu bwo. Oluusi oli mu kusaba na kusiiba, onoonya Mukama osabye, okoze otya naye ng'olaba mu butuufu ekidomola ky'otaddewo oba mu luzzi gy'ogenze gy'otadde baketi oba kintu kyonna ky'otaddeyo kusena naye ng'otuzza ojja tono. Manya mukwano we weetaaga okuba ng'osima mu nsi ey'omwoyo, weetaaga okuba ng'osimba buziba mu nsi ey'omwoyo, okuba ng'odrawinga amafuta gano, okuba ng'odrawinga amazzi gano, n'okuba ng'okebera mu nsi ey'omwoyo ki ekiyinza okuba nga kikutte amazzi gano okuba nga tegajja, waliwo okuba nga gali wala, waliwo okuba nga n'okujja tegakola ki, tegajja nga waliwo ekigaziyiza. Oluusi osobola okulaba nga gajja nga mangi, ki representing abundance blessings, empisa gya Katonda ekigenda okuba nga gijja obulamu bwo, kubanga ekikompe kyo kiba kigenda okuba nga overflowinga amazzi nga gajja mangi. Sometimes amazzi gano okuba gajja matono, oluusi gibeera myoyo mibi nga gye gihindalinze mukwano gwange. Oluusi osobola okubeera nga gwe kennyini ng'olina by'okola mu butuufu nga bihindalinga amazzi gano okuba nga gaflowinga mu bulamu bwo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Now osobola okugenda okuba ng'ogenza okusena amazzi n'olaba ekituufu kiri nti nga gy'ogenza okusena amazzi ate nga gweotuuse bwoti amazzi ne gaggwayo. Amazzi abala bonna basenye ebidomola naye gwe otuuse ku taapu ne gagenda gamba kubikira amazzi gagenze, nayikondo neefa. Mukama yeebazibwe. Wano osanga mu luzzi tewali mazzi. Manya mukwano gwange ekyoto kiba kiraga mukwano gwange weetaaga okuba nga onoonya Katonda, waliwo ebiba biziyiza. Abala bonna basenye naye gwe tosenye, esigala hindrance. Sometimes osobola okuloota ng'olaba ojjuza kusena amazzi ng'ojjuza amapipa. Mukama Katonda bakulaga nti weetaaga okuba ng'ojjuzibwa. If you succeed mu kirooto n'olaba ng'ojjuza epipa zo nga zijjudde, manya nti oba ojjuziddwa. Most of the times ekyoto kino singa bakiroota bali mu kusiiba. Bw'obanga toli mu kusiiba n'olota ekirooto kino, most of the time kiba kikoolinga kusaba na kusiiba, kubanga onoonya Mukama, kubanga osuulako ebuziba, okuba ng'ojjuzibwa, kubanga weeyawula ng'omwana wa Katonda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Kati osobola okuloota nga amazzi g'osena makyafu. Ogenze ku luzzi okusena amazzi naye ng'amazzi makyafu, oluusi amazzi ge weetisse makyafu. Amazzi amakyafu gali presentinga unrighteousness most of the times, ebeera pollution mu bulamu bwo, obeera biba pollutinga obulamu bwo. Amazzi amakyafu, abamu oloota ekirooto kino ng'olaba oli mazzi makyafu, oluusi amazzi g'osena makyafu, oluusi mw'otambulira. Mukwano gwange Mukama Katonda bakulaga otambulira mu kibi, abakulaga nti ensulo z'osenako mbi. Mukwano gwange weetaaga okuba nga weenenya, weetukuza, and most of the times ekibi oba okimanyi nti kino kyekibi kyenkyakola. Kati mukwano gwange ekyo ekibi kyokyakola ge mazzi amakyafu g'okyasena. Yandibadde asena amazzi ag'obutuukirivu ng'olina mazzi makyafu. Olaba nga muntu mulala akyafuwaza amazzi go, manya nti mukwano gwange anyway ekintu kyonna ekituuka ku mazzi go nga si kirungi, manya omuntu oyo aba ayonoona obulamu bwo, aba polluting ensi ey'omwoyo. Abamu ogenda n'osena amazzi n'ogenda tukanga bagabbye, nga amazzi go bagakoze ki, bagabbye. Manya nti mukwano gwange omulaba bali mu kubba bibyo, ali mu kubanga akulupanya ensi ey'omwoyo, ali mu kubanga alina byakunyagako. Mukwano gwange tokkiriza kitiibwa ky'okubanga kibbibwa, tokkiriza ensi ey'omwoyo kubanga ekola ki, ewambibwa. Mulaba bali mu kubba mikisa gye bagitwala agimalawo. Omuntu oba omutegedde mukwano gwange olina okuba nga osumula ddala omuliro, osumula fire, osindike fire bulungi. Naye obanga tomutegedde, still is the same thing. Mukama Katonda bakulaga omulabe, tolina kudda buzaawo n'otuula butuuzi. Nuko ndowooza mbannyonnyodde. Abamu oloota ng'oweetisse ebidomola n'osobola n'otegeera nti nina ebidomola byange 2, oluusi tolina mu kusaba na kusiiba, naye n'olaba nga olina ebidomola by'oluusi 2 by'ositula ova kukima mazzi. Mukwano gwe Mukama Katonda bakuyita kweyawula nnaku ezo, obeere ng'omunoonya. Sometimes oyinza okuba mu kusaba n'okusiiba ate n'okiroota. Mukama Katonda abakuwa feedback akulaga by'oli mu kusaba n'okusiiba bitambula bitya. Amazzi g'oli mu kudrawinga go gayimiridde gatya, malungi si malungi, osobodde okuba ng'ofuna ky'ofunye oba weetaaga okuba ng'okola improvements. Ganye natandikidde eri nga nnyinnyonnyola, oluusi ng'olemereddwa, Mukama Katonda ng'akulaga, oluusi nga waliwo akuyambako. So kisinziira, bw'oba ng'oli mu kusaba n'okusiiba, Mukama Katonda bakulaga
kyekigenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo mu kusaba n'okusiiba okwo kw'olimu oba mu mazzi ago g'oli mu kuba ng'ojjayo, kubanga toli mukwano gwange kino kiba kikoolinga kubanga oyingira mu kusaba n'okusiiba kubanga onoonya Mukama. Mukama waffe mulungi, yeebazibwe nnyo. Ndowooza kankomaawo, ebiro tebisinga byonna bisogeddeeko ku nsonga eno y'okukima amazzi. Mujaba mubiteeka wano mu komenti. Tujja kuba nga tulaba ekyobikolera. Tujja kuba tugeza kuddamu bye tusobodde okukola ki okuddamu. Oba ng'olipya subscribing ku channel eno bagiyita Chosen Generation eza Brother Steven. Nga ku eno channel tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala eziri major. Mukama yeebazibwe, eziri major. So ekyoto kino eky'amazzi ngambye nti kitambulirako omwoyo wa Mukama. Mukama Katonda akikozesa nnyo okutulaga bwe tuyimiridde, whether tujjudde, whether tuli haafu, whether waliwo ebiwa amazzi, whether waliwo ekibi ekitambulira mu bulamu bwaffe, whether tukirinzingiddwa tutambulira mu butukuvu obulamu bwaffe obw'omwoyo. Mukama asobola okukozesa ekirooto kino oluusi okutuyita mu kusaba n'okusiiba, oluusi okutulaga ebiziyiza. Weewaawo. Okay, n'ekyembayo osobola okuloota ng'olaba ebidiyo mula bikalu oba okimira amazzi ng'olaba wakalu. Kwani gwange ekirooto ekyo kiba kitegeeza emptiness oba obukalu. Obeera mukalu gwe ng'omuntu, as in omwoyo wo. Yesu yatusomesa the danger of emptiness, nti omuzimu ogumu bwe gugobwa kugendayo mu nsenyi enkalu ne gugenda okukomawo kusanga ennyumba nkalu ne gwetemirala musanvu. So olaba ebintu by'okuŋŋaanyizamu amazzi oba baketi oba bidomola nga bikalu, manya nti mukwano gwange weetaaga okuba ng'ojja mu kusaba n'okusiiba, obe ng'ojjuzibwa omwoyo omutukuvu, obe ng'ojjuzibwa okuva ku nsulo, obe ng'osena ku mugga guno ogw'ensulo ez'amazzi ag'obulamu ojjuzibwe mukwano gwange. Esa mikwano muzikirize mberekereze, tudde eri Yesu ffenna tumunoonye tusene ku nsulo ez'amazzi ag'obulamu. Bwe tutyo bwe tugenda okuba nga tulaba omukisa b'emikwano. Mukwano kamberekereze, mubeere bulungi, mweraba. Sharing obubaka buno eri buli muntu yenna gw'omanyi nti abwetaaga. Mbeere bulungi, mweraba.